Kaguta Museveni yatuteekamu ekirowoozo bannayuganda ffenna nga mwe muli ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, ate ekirowoozo ekyo kye yatuteekamu ffenna ne tukigula awatali kukifumiitirizaako nti Muhoozi Kainerugaba yagenda okusikira kitaawe. Yoweri Kaguta Museveni mu kututeekamu ekirowoozo ekyo yakyongeramu ebirungo. Bwe yaleka mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'atandika okutalaaga eggwanga, n'atandika okugendanga mu bukuumi bwa pulezidenti wennyini Museveni bw'ayina, n'atandika okutambulira mu mmotoka ng'eza Museveni yennyini z'alina okuli n'ekya ttooyi, n'atandika okugaba ssente nga Museveni bw'azigaba. Museveni yateeka mu mutabani we ekirowoozo nti ogenda kunsikira, kyokka ate naffe bannayuganda n'atuteekamu ekirowoozo nti ono yagenda okunsikira. Kati kya buvunaanyizibwa ku ssaawa eno tutandike okufumiitiriza. Erya Muhoozi lyongedde okwonooneka. Entebe y'obukulembeze gy'abadde yeesunga ebbanga lyonna yandimuyita mu ngalo, kubanga ye abadde ku shuwa ng'akikakasa bulungi nti kitaawe oluvaawo bw'ati n'ate entebe ye yagenda okugikwata. Anti ye yalowooza nti obukulembeze bulina kubeera bwa nsikirano, bwe buva ku kitaawe bulina kudda mu mikono gye. Ono ebbanga lyonna bannayuganda bazze bamuvumirira nga bagamba nti naye tujoogeddwa. Omuntu atasobola nakukola siteetimenti mu bantu agenda kukulembera baana baani? Omuntu lujuuju waddanga anywa n'asula n'embirabo ng'anywa omwenge agenda kukulembera eggwanga? Anaabaamu empeke erowooleza eggwanga oyo omuntu asula mu bbaala? Ye ng'atugamba nti sifuddeeyo oba ntamiira, ekikulu obukulembeze nkimanyi bulungi nti kitange agenda kubundekera. Ensonga lwaki tayagala kukola ngalo bunani, bazze bamutikka ebitiibwa mu magye naye nga tabikoleredde. Bakuza mukuze kubanga mwana wa mukulu, naye tasobola kwekolerera, n'ensimbi ezimulabirira ziva ku zaffe ez'omuwi w'omusolo ze zimubeezaawo okulaba nti aliko waali olwaleero, kubanga akimanyi bulungi nti lwaki nkola nga kitange yakola dda. Alaba nti kitaawe okubeera mukulembeze yali akolererayo omwana. Akimanyi bulungi nti taata bw'ata obukulembeze nze ngenda okubukwata. Nja kuba nsolooza emisolo mu ggwanga Uganda, nja kuba nsobola okwetuusaako buli kyabugagga kye njagala ebisinga ne ku bya kitange by'alina. Ono era embeera gy'abadde atuuseemu abadde alabira ddala ng'abulayo kaseera buseera okukwata obuyinza, kubanga kitaawe yamuguumaaza n'amugamba nti entebe agenda kugita mu kisanja kino kyennyini. Abadde talowoozangako nti kitaawe ayinza okuba amuguumaaza buguumaaza ng'ente esula ku kyoto. Kumbe ne kitaawe naye mweraliikirivu, tasobola kumala gata ntebe kubanga yeebuuza nti bw'ente obuyinza obudde buno ngenda kuddawa. Bannayuganda, ngenda kubeera mu Uganda nsigale n'emirembe gyange gye mbadde nnina nga ndi mukulembeze. Bwe nnaaba nfulumya eggwanga ngenda kubeera mu ggwanga ki gye batannoonyeze, kubanga kimanyi ebikolobero byakoze. Waaviira wati ku buyinza bagenda kuba bamunoonya nga bamwetaaga abitebye. Bw'atyo yajja alimbalimba omwana okumuggya ku mulamwa ogw'okumubanja amayitire ga nnyina, kuba buli omu akimanyi bulungi nti amayitire ga nnyina w'omwana oyo kitaawe yennyini ye yamwejjirawo. Kakati n'aguumaza omwana ne yeepanka n'amera amalala, n'atandika okuyisamu pulezidenti w'abantu amaaso, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ng'agamba bye mwepanka nti mugenda kukulembera eggwanga, obukulembeze kitange olubutanze ngenda okukwata ekintu. Akitegedde leeti nti bulijjo kitaawe amuguumaaza, kubanga ne kitaawe ateekateeka okweyongeza obukulembeze buno mu kisanja ekiddako okulonda ekya 2026. Wuliriza bwino ono otegeere nti Muhoozi bulijjo baamuguumaaza buguumaaza, naye musajja wattu n'amera amalala nga talina kyamanyi nti taata we byamukolera byonna amulimba bulimbi kumwerabiza nfa ya nnyina. Ku kirowoozo Museveni kye yatuteekamu nga bannayuganda, era ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba atandika okukifumiitirizaako ekirowoozo ekyo kye yamuteekamu. Akijje mu kubeera ekirowoozo akifumiitirizeeko, akiyingire munda, naffe bannayuganda tukiyingire munda. Kasooke mbuuzeemu nga zonto, gwe munnayuganda ali ku vidiyo eno, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo, kaabe gwe Muhoozi Kainerugaba wuliriza, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo okulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga ku nta. Nziramu Muhoozi Kainerugaba, naawe munnayuganda aba vidiyo eno,
nga mwe muli ne bana abawoza Muhoozi is our standby generator. Muhoozi is our next president. Nawe munne Uganda atidde nnyo kubanga nange mwendi oba osanga kubaati ennyo. Olaba abadde yeeyisa bw'ati ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira. Olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde alagira ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira. Olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde atutemula ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira. Olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde asiba abantu ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira. Olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Gwe ky'ogamba Museveni fala nnyo oba musiru nnyo okulaga akatiika ak'ekibiriiti akamu mu kibuyaga akunta mu nkuba etonnya. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Ekisooka mutabani we Muhoozi Kainerugaba yeegwanyiza nnyo okubeera pulezidenti wa Uganda ate nga bya kibbuli. Era emabega kaawo mulaba abadde bubi nnyo kitaawe afande Muzeeyi tuwe generation yaffe mpa obuyinza bwange. The only way of making my mother proud of me is becoming Uganda's president. Kubanga Muhoozi Kainerugaba akimanyidde ddala bulungi nnyo nti maama we yattibwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni Tanzania myaka 7. Teweerabira nti maama wa Muhoozi Kainerugaba yagenda ng'ambega wa General Idi Amin eri Museveni. Naye bambi omukyala n'atuuka n'agwa mu mukwano ne Museveni n'agwa mu mukwano. Omukyala ne yeerabira omulimu ogwamutuma n'asalawo okutuula afumbe era ne bafuna n'omwana ow'obulenzi ye Muhoozi Kainerugaba. Wabula oluvannyuma Yoweri Kaguta Museveni ng'ali e Tanzania mu kibiina kye kya Fronasa yafuna okumanyisibwa nti omukyala gwe baakuweereza, omukyala gw'olina ng'omukummaka maama w'abaana bo Idi Amin Dada ye yamukuweereza akubege. Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba yalina ekirooto era ekyo kye mwegombako. Si ye musajja awugulwa ebirooto bye olw'okuba omukwano. Si ye musajja ava ku mulamwa olw'okuba omukwano. Olw'okuba yalina ekirooto kye teyakkiriza mukwano kumusinga maanyi n'akuba maama wa Muhoozi amasasi. Era Muhoozi Kainerugaba yategeezebwako oluvannyuma lw'okukula nti maama wo yattibwa kitaawo nga si mulala amutegeeza ye Toyota chairman wa MK movement oba chairman wa team chairman. Muhoozi Kainerugaba ne yeesitula obukkolokolo n'alumba kitaawo amunnyonnyole maama we yafa atya. Museveni yennyini ng'akozesa emmundu ye eya basitoola yakuba mutabani we essasi mu kugulu n'amala n'amutikka ku nnyonyi n'amuweereza e Germany bamujjanjabe. Kakati Muhoozi Kainerugaba emabegako bwe yakola statement eyo nti ongeri yokka ey'okufuula maama wange proud yakufuuka president wa Uganda. Bangi temwamanya statement eyo kubanga yali tagigamba mmwe bannayuganda, yali agigamba kitaawe nti watta maama naye nja kuwamba gavumenti yo. N'akola statement endala n'agamba within 2 weeks I and my army we can capture Nairobi. Gwe sooka weebuuze Uganda etalina lutalo na ggwanga lya Kenya, lwaki Muhoozi abaagamba nti asobola okulumba Nairobi? Era ekirala lwaki teyagamba I and UPDF wabula yakozesa ekigambo I and my army? Muhoozi Kainerugaba yakimanya nti omwana we ayagala nnyo okubeera pulezidenti wa Uganda, ayagala nnyo okufuuka pulezidenti wa Uganda. Kamuguumaza amulage nti nkuwadde green light, tandika jjaneyo ey'okubeera pulezidenti wa Uganda. N'amuwa okuva ku mmotoka ezeefaanaanyiriza ezize, helikopita, emmotoka ya kaabuyonjo, essente ne audience okugulirira, agende ng'atalaaga Uganda, amukuumira awo ng'ekiguumaaza, amuteeka awo ng'ekiguumaaza. Era abe mumativu nti essaawa yonna taata nkwasa obuyinza bwange ng'emyaka bwe gyekulungulula. Kati ate naawe munnayuganda amaanyi ng'obadde ogateeka nnyo ku Museveni nga buli yeekolera luweetunuzaamu essimu Museveni
buli His Excellency lwayogerako eri eggwanga Museveni nga gwe buli lwoyogera Museveni nga Museveni omutaddeko nnyo akazito n'akuteerawo ku kiima kolima kisikeya kuloba kiyite kiddami kubanga muhoozi ddami nti kakati bwe muba mubadde mu nnumba omu mutulumbe babiri force gye mubadde mukozesa mujawuzeemu kubanga ekirowoozo kyeyabaguza kibalagira ddala nti bannange muhoozi ali mu kkuba jja muhoozi ye next president abamuwagira kubanga bamulyako naffe abatamwagala ffenna ekirowoozo ekyo ne tukiyingira naye nga teweerabira ti Museveni akotte ejjinja lirimu ali mu bikubisa ebinyonyi bibiri gwe munnayuganda amulwana ennyo era alowooza nti Museveni agenda kufiira mu buyinza. Waliwo munnayuganda agamba ti Museveni agenda kufiira mu buyinza ate ng'era kyekirowoozo kya Museveni kufiirako kubanga Idi Amin yayitanga life president naye ate ono yasinza okuteeka mu nkola ekyokubeera life president ekyokufiira mu ntebe. Kati gwa kirowooza nti Museveni agenda kufiira mu ntebe era ng'okimanyi ate nga yeggwe mutuufu akutaddemu ekirowoozo ekirala. Omusajja nalabika akooye. Omusajja nalabika akooye. Kati atandise okuteekateeka mutabani we. Atandise okulaga ensi mutabani we nti bannange ono yagenda okunsikira. Naye owaayi buli muntu ajja n'ebibye. Gavumenti mu myaka 5 egisooka era kaleekaleko. Ffe gye tufa kyakukyusaamu ku buyinza. Ffe situfuddeeyo ani ajja wo munnayuganda. Ekikulu si kyakukyusa buyinza. Ekikulu bukyukiddewa. Kubanga mu mupiira olwo kye tuyita substitute. Substitute ajja n'amaanyi amapya ng'ona gwaddidde mu bigere. Oba ono gwayambalidde omujozi abadde atandise okukoowa. Tokkirizanga okukyusa obuyinza. Wabula bukyuse butya. Ono avuddewo si substitute w'oli. Ono avuddewo alina kubanga agiddwawo opponent. Kati Museveni yabateeka ku idolingi. Mwe bannayuganda mumuggyeko amaaso mugateekeko ku mutabani we. Yensonga lwaki olaba nti Museveni atambula kitone nnyo ennaku zino bw'ogeraageranya ku ntambula eza mutabani we. Museveni atalaaga nnyo kitone ensangi zino bw'ogeraageranya ku ntalaaga eza mutabani we. Kubanga Museveni luli yatambulanga kumpi buli wiiki ng'agenda wano ne wali. Naye gye buvuddeko awo mutabani we abadde atambula n'okusinga kitaawe. Ate mutabani we n'ajja amuwase n'okusinga ye gy'alina akabonero akalaga nti wadde nze president naye ate ono yasalawo ekyenkomeredde era yafuga. Munnayuganda n'owuguka ebirowoozo n'obijja ku Museveni n'obiteeka ku muhoozi. Kyokka ate ne muhoozi n'awuguka ebirowoozo n'agamba nti kati nze nnina sse ne taata musinga obuyinza kyova olaba kati nze ntalaaga eggwanga mu kifo kye. Nze nsuubiza eggwanga ebirungi bye ngenda okukola mu kifo kye. Kyokka ate Museveni era n'ayongera ekirungo mu ndowooza gye yakuguza n'atandika okutambulanga ne Muhoozi Kainerugaba. Ogendanga mu mawanga g'e Bulaaya n'ogamba atandise n'okumulaga bakulembeze banna. Omuhoozi onani Bujingo najja akuba endingidi. Omwana ali mu mawanga azisingana bakulembeze banne. Ono ali mu kuyimba, ali mu kutalaaga Uganda n'ebira. Kati awo Museveni abaasiko walinze mu ngeri bbiri. Awugulaza Bujingo omuleebeesi. Kati ate ne Bujingo n'amuyambako okuwugulaza abantu. Kati ate nammwe abantu ne muwugulalira ddala. Tibannaye mwetuddeko naye Muhoozi kino ne kino. Museveni si musiru okulaga akateeka akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga akuntabwe munnayuganda twala statement yange. Museveni si fala okulaga eppeesa ly'evvannyuma katugambe tuli mu kuzannya chess mu kaseera mwagenda okuwangulirwa. Ebyobufuzi bino biringanga matatu ng'ate wazaala. Toyinza kuddira n'owanikayo kaadi yo gy'ogenda okuwanguza nti nina mansita. Ninamu mansita. Kati tokyalina kikuyamba. Ng'ate tutegedde kaadi z'oli z'alina.
oli akyayinza okubeera ne bbege ng'agenda gikucappula atoddemu opiikinga bubiri obwezi busatu kyokka ate bw'amala okukucappula bbege n'opiikinga ate y'abaasa nnyo olwa bw'abadde n'obusatu bw'asigaza akamu. Kakati teri muzannyi wa zzaala, ebyobufuzi biringa zzaala. Teri muzannyi wa zzaala akulaga kaadi y'empanguzi, akulaga kaadi y'emuwanguza. Kyokka opponent amaaso ogatadde ku kaadi gye bakulaze, kyokka n'eno kaadi neeba mmativu nnyo nti nze ŋŋenda okuwanguza boss. Gwe opposition, gwe opponent, Muhoozi Kainerugaba ye kaadi. Kaadi mmativu ne opponent mumativu, ne opponent ali ku bunkenge. Munnayuganda, Omuganda agamba nti akasuka lyakutte oba lyasigazza otabeera mutiitiizi. Omanyi lwaki yaleeta olugalo olwo? Nti asigazza erimu abatayagala ddejjako. Kakati towuguka munnayuganda, kujja maanyi go ku Mumpembe Museveni ogateeke kuono mutabani omutamiivu. Ate ne Muhoozi n'atakimanya nti kitaawe wadde amutega nti amwagala naye ate yamuvuma yamukuba buli lunaku. Ebyobufuzi. Museveni akyemfasayizinga nti sinywa mwenge, sitamiirangako, era ekinnyambye okuwangaala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge. Ekinnyambye okukulembera Uganda ebbanga lino oba okufuga bannayuganda abatandegala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge. Mirundi mingi buli lwakwata akazinda agamba sinywa mwenge, era n'okumuya ne byafunye mu butanywa mwenge, ng'ate akimanyidde ddala bulungi nti mutabani we waddanga lujuuju. Kali bw'ogamba nti sinywa mwenge kyekimpanguzizza era kyekimpangazza, kyekinsobozesezza okufuga bannayuganda ebbanga lino lyonna, kyekinnyambye gavumenti yange obutawambibwa kuba ekimu ekyawambya gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote bwali butamiivu. Kati bw'olaga nti omuntu atanywa mwenge asobola okukulembera Uganda ebbanga ly'ayagala oba okugifuga oba bamwagala oba tebamwagala, asobola okuwangaala. Kyokka ng'ate mutabani wo bw'ateeka ati omumwa mu ndeku agunnyulula ennyonyi zimukungula empeke, kabonero akalaga nti avuma mutabani we nti tasaanidde, naye ate ne mutabani we takimanyi nti taata we abeera avuma ye. Waliwo kye tuyita obwa Museveni. Nkiddemu, waliwo kye tuyita obwa Museveni. Ne Bobby yeesimbyewo ku bwa Museveni, Abedi Bwanika yeesimbawo ku bwa Museveni, Simwogerere yeesimbawo ku bwa Museveni, oba bannangaani agenda okuwangula obwa Museveni. Nti erinnya Museveni olunaku olwaleero terikyali bubeezi linnya, wabula yafuuka tayito ey'entebe y'obwa pulezidenti, kubanga Museveni ebbanga lyaludde ku bwa pulezidenti ayambadde obuyinza okutuuka ng'erinnya lye lifuuse bwa Museveni. Olw'ensonga aluddewo nnyo, abaana bano abazaaliddwa nga Museveni yamala dde okujja, abazaaliddwa oluvannyuma lw'okujja kwa Museveni, balowooza obwa Museveni si linnya, it's a title. Kakati Museveni olunaku olwaleero tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni, kubanga ayambadde obwa Museveni. Takyasobola kugabiramu muntu yenna bwa Museveni. Ekitundu kye eky'obulamu ekisinga akimaze mu bwa Museveni. Takyayinza kubeera bbali wa bwa Museveni. Asobola okubeera singa aba awambiddwa buwambibwa lwa mpaka, naye okukwatira obwa Museveni abuku ekyo kikafuuwe. Museveni ekitundu kye eky'obulamu ekisinga akimaze yayina sse. Tasobola kuddira kitundu kye kitono kisigaddeyo akiwa omwana we amukolere sse. Okukola kiri nti Museveni ayambadde eddiba ly'obwa Museveni, si ye muntu omwangu ow'okugabamu obwa Museveni. Obwa Museveni bulina omuggo. Omuggo ogwo
nga Museveni agumanyidde okumala emyaka 38 oba 39. Omuggo ogwo kizibu nnyo oggwamu omuntu kaabe mwana we, kubanga essaawa eno yalibadde yagumuwa dda, naye gwe weebuuze lwaki tannagumuwa lwa nsonga nti tasobola kubeera bweru bwa Museveni.